Amanya eddoboozi bamutaye SMX representing straight out SMX media Bobi Wine olunaku olwaleero lwatongoza manifesto ye neera mu kugitongoza bamuweereddewo erinnya Epya. Simanyi campaign wenegwerako Bobi Wine anaaba aliwezezza amannya ameka, kubanga ekyasooka kyali kyakwarwenjinga amannya ge mu kusooka mu buli omu ng'amuyitanga wayagadde Robert Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert paka we bagenda wa registra w'amannya ge ne bagasengeka bulungi paka kati ge yeeyita Kyagulanyi Ssentamu Robert ge mannya g'engeri gye bagasengekamu obeera omuyita erinnya ettuufu si ye Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Ssentamu Kyagulanyi Robert wabula ye Kyagulanyi Ssentamu Robert. Oluvannyuma lw'okubeera ng'amannya gamaze bulungi nnyo gasengeka, tukimanyi bulungi nnyo before nga tanayingira politics twali tumumanyidde nnyo ku linnya lya Bobi Wine. Awo amannya gabeera gawera kyokka ate bwe babadde mu kuziika Dr. Anas Kalisa eyo gye bamuweeredde Bobi Wine erinnya Epya eri abasiraamu we balabye nga Bobi Wine amaze bulungi nnyo okubeera ng'anyuma mu kanzu n'asibako n'ekitambaala bulungi nnyo. Abasiraamu ne bavaayo ne bawa Kyagulanyi Ssentamu Robert erinnya Epya era ng'erinnya Epya lye bamuwadde nga ye Swaibu. Erinnya lya Bobi Wine ery'obusiraamu bamuwadde erinnya lya Swaibu, naye kati nga Bobi Wine oliwadde mba okumuyita Swaibu n'omutoolera ne salaamu n'agikuddamu bulungi, kubanga n'abasiraamu tebagala feelinga left out kuono omukulembeze abantu gwe balinamu essuubi, oba nawe yenna gw'olinamu essuubi, oba olirina mu pulezidenti ki oba olirina mu pulezidenti ki gwe wonna gw'oyagala kasita weebali abeesimbyewo yenna gw'olinamu essuubi wabeera wa ddiini yo that's okay, wabeera nga si wa ddiini yo oliwadde mba muwe linnya ery'eddiini yo so that you don't feel left out. So n'abasiraamu kye bakoze Bobi Wine ne bamukwasa erinnya Epya ery'ekisiraamu neera kati nga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Swaibu. Kyokka tebabadde nga batongoza manifesto yaabwe embalala. Mwana wattu Bobi Wine era tebamulekeredde awo, bamukwasizza effumu asobole okubeera nga yeŋŋanga byonna ebizibu ebigenda okubeera nga bimujjira. On top of that era nabo ne bamuwa erinnya Epya nga bamuwadde lya musinguzi. Kati Bobi Wine oliwadde mba okumuyita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Swaibu musinguzi. Simanyi wanaetololera Uganda yonna okugimalayo buli tribe gy'anaatuukamu oba buli area gy'anaagendamu nga bafuba okulaba nga bamuwa erinnya erisuutinga area eyo. Simanyi mannya ameka Bobi Wine ng'agenda okukomekkereza nago, kubanga twalabakaawo ne President Yoweri Kaguta Museveni naye ng'afunye erinnya Epya lwakuba simanyi bulungi kuli pronouncing, naye nga waliwo erinnya Epya eritandikisaako tinze simanyi li pronouncing naye nga bweriri. So ne Bobi Wine naye waawe bati bazze bamuwa amanya ab'eggulu mwetegeke oba munamuwa lyopiyo abeena ab'ejjinja namwe musobola okwetegeka ne mufunira erinnya paka wonna waneetooloola olwedde mu central alinawo amannya abiri. Naye nga Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero abadde atongoza manifesto ye we batyo n'abantu b'embalala ne bamuwa erinnya Epya erya musinguzi. So gwe yenna eyo gyali musabire musinguzi tomanya lwanaddayo okubeera nga registeringa amanya g'okubeera nga agatereeza erya Swaibu n'erya musinguzi anaaligattako ne bibeera nga biri well documented ne bijjira ne ku ndagamuntu ye oba oli awo. Amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. Obeera oyagadde story yange gyenkoze kankusaba mbe subscribing olikinga to commenting oleme kumisinga story nga zino eno waneeno ku SMX media. MC SMX I sign out.